Osibyo tano munange kwaniriza ku alipota yembeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde nga tukwaganirawo mu bannaffe aba UBC Omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu ebitali bimu era nga ziweredde saa 3 ez'okumakya. Kasese efunye millimeters 14 n'akatundu kamu so nga ate Kabale efunye millimeters 3. Mu biseera eby'olweggulo enkuba etonye nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu naddala mu bitundu ebyo mbalama z'ennyanja Nalubaale era nga tujja gikuwa mu alipoota yaffe ey'enkya. Kino nno kiviiridde ku kunafuwa kwa sseruwandula mpewo ebbiri eziri mu bukiikajjo bwa Ssemazinga Africa era nga zikyakuumye omukubo gw'enkuba nga gukyasaasaanidde okusingira ddala mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana okwememula so nga ate ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tusuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era nga ebbugumu mu Kotido tusuubira okutuukira ddala ku Celsius 31. Olwo nno mu bitundu ebya Luwangwa okkiribita odda Tororo tusuubira okufunayo ku nkuba so nga ate ebbugumu mu Kampala tusuubira okutuukira ddala ku Celsius 27. Olwo nno mu musozi ez'e Kabale tusuubira okufunayo enkuba era nga ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 22. Ebibuga eby'ebunaayira ekibuga nga Lagos, London tubisuubira okufuna enkuba era nga ebbugumu mu New York lijja tuukira ddala ku Celsius 33 so nga ate mu Nairobi ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 25. N'enkya tulindiriye wano ku UBC obudde bwe bumu weeraba.